Alright, kulika mkuu mulamu MTN yandeeta nze nanyini figari box nanyini ngateedula beewuunya figeriwa gwe ndaba ayai tuli ffena Kigudde Wanda Evening Drive nkwebaza nti webale nnyo okubaayo ngudde ku baana ab'obuwala wano abakyala sebo bampise sugar daddy naye nga obalaba ndowooza smile basoma busawo naye nga amazima nnakugambye lwaki leero nayagadde mpitemu bano ebizibu bye tufunye bingi nnyo naddala mu baana oba abato jaganda b'abaana abawala abasoma ate obusawo bo bakirowoozaako ki hayi baebe oli otya ndi bulungi oli bulungi kyebaleko kalina ye Waani nze Joan Joan hu Nansamba Joan muzukulu wa Nsamba kali kutanda ne kakusula mbenga byabasambaganyi baba bayombi ne bafumba si kyekyo kyekyo mufumba tufumba okay wano osomedde mu myaka emeka nakisomerawo emyezi 3 myezi 3 watuula mukaaga oba watula mukaaga lwaki wasalawo okusoma busawo kyekyali ekirooto kyo kyali ekirooto kyange kuva dda kola mu wide environment nga nserving abantu bangi atyego and counseling them bannange bakuzaalawo banzaala mukono bemukono bukunja bebo basezi beyo saidi sofa gwe bwoba otunudde muko abaana abato balwala nnyo abaana abawala balwala nnyo ne mu covid we tubadde mabega mwe musinze okufuna obubuto mabundo omusoga bwagayita muzadde nnyo kati osanga akaana nga kato naye kayina akaana kannaako olowooza kiki ekireese ekyo mwagala nnyo ssente oba ye kisinzira ku baana bamu baagala nnyo ssente ate gwe tozaagala nange sente nzaagala naye kisinzira ozaagala kutuuka ku ssaaki era ne mu kuzaagala kikyoluubirira kuba buli omu kyaluubirira ssente abamu kukuula ate ggwe nkolamu ka bizinesi si kukolamu ka bizinesi kisinzira sente zenjagala okwagala kwazo kwennina kwenkanaki kyekireetedde abaana ab'enjawulo okugwa mu buzibu obw'enjawulo sofa bw'oba otunuddemu obulwadde kati bungi kati ki ekiyinza okukolebwa saawa zino obulwadde bwa siriimu naddala mu mwera tubatya kino okukolebwa abazadde balina osinga okukola omulimu ogw'amaanyi kubanga omuntu ow'ebweru ne wanaakola naye asobola okukola okugattako ninze kimanyi muzadde gw'omanyi omwana wo gw'omanyi engeri y'olina omuraizingamu n'engeri y'omubuulirira ekituufu ekintu n'akitegeera gw'omanyi amakubo g'olina oyitamu omumanyisa ekyekigenda mu maaso mu nsi kati gwe mami wagamba y'akagambo okawulira mwana agenda osome bugambo ki bwe yali agambyeko ng'ofuluma awo ogenda mami wange yakugamba kimu nkuwadde ssente zange genda okole gw'omanyi ekituufu ky'olina okukola olaba ssente engeri gye nzikolamu era nzikuwadde kati gwe genda okola ekyoteekeddwa okukola mami akola mirimu ki mami wange mulimi mukyala mulimi odde ku ssente z'omulimi wa vanira ozoonoone nsaba okkirize otumire bawala banno ne bannayuganda bonna bawala bannange mbatumidde mwenna gye muli mbasaba mwekuume ate mugoberere ebiruubirirwa byammwe boyfriend wange naye mutumiddeko ali wano nedda taliiwo ali mukono avuga booda kyonna kyekiri oli otya ndi bulungi ssebo gyebale kale ssebo naye gyebaleko ssebo Waani amannya agange nze Charlotte weddira ki neddira nte etaliko omukira eya mwami Museveni mwe bannamatasima nabiki namaganda ente teriiko mukira bakuzaalawo banzaala busunju busunju kakirigobero mwerabye ebyo wali ffena omungi awo wennyini oluguudo olwo baloga nedda naawe oyima loodi byakoma byaggwayo katonda yafuga kati okay lwaki wasalawo okusoma busawo nasalawo okusoma obusawo nga njagala nnyo okuyamba ensi yange ng'abaana bangi balwalira mu malwaliro ne bafa bambi abakazi abazaala ne bafiira mu ddwaliro eyo nga binnuma kineŋŋamba nange bwe neenyigira mu egyo emirimu nsobola okuyamba ensi yange wakiri neenfunayo abantu bennyamba mukama nga mpadde ogwo omukisa kati owulira otuuseewa gwe nga kati mpulira ndi mu future yange are you sure yes era I can't risk to do anything sente za muzeeyi toyonoonye nnyo sente za maama wange akageri ke nkulidde ku single mother nsobola ziyonoona mwabakuliddeko ku single mother kibeera kitya
obeera olaba engeri gy'ayitamu ate nze waffe nze first born kati twegamba nze mbanga second mother era abanzirako balenzi abataliiwo gwoba maama abataliiwo nze maama era nabo basobola okunkuba esimu nangamba baaba kino tewali nga nze nina okuvunaanyizibwa obukwatamu n'oyiye wa boyfriend n'oweerezaayo era ayiye MTN momo n'atsindika ogumu ebbiri kitegeera okay sofa mwaka gwakumeka ndi mu first year first semester sondo za kiki okyakitwaliriza yes tebo okay mazima bw'oba otunuddemu abawala kati nga ggwe bw'obaddeko single mother mulabye ebizibu kati essajja terinza kujja ne likulima nti nina 10 lyange lino labirira batoobo n'ogenda nze ebyo byonna ebituuka oli ne wajja nandaga ssente era nga bwe bangi bwe bajja ekinsooka ku mutima maama wange ali atya embeera maama wange gyampisizaamu so wanawulira kino ekintu anaawulira atya muli kati kwegamba ngenda okukola ekintu nga mmanyi kijja sanyusaani maama wange ono mulungi nnyo takola kinaanyiiza maama munyiiza ko she's my role model obaka bw'olina eri bannayuganda bonna bannayuganda bannange kyembasaba beeyongera okwekuuma naddala abawala be tuli mu stage emu beeyongere ddala okwekuuma bano abalenzi tebalina gye batutwala nze kankuwulire kanaawe ekyamazima wala ebiseera ebisinga false things appear to be real but it's not olulenzi lwakwesanyusa bwesanyusa walayi kale abalenzi bagenda okujja mu biseera ebimu kale ng'alina wakuyamba naye nga si nnyo walayi twetwerabiranga nnyo ekintu our future so tova mu future n'ogiwa omulenzi otandika ogamba kale oyo alina future yange kitegeera kinyuma gwe ne weeyimirira mu kintu n'ogamba yes kambeerewo tumira bonna tumiddeko maama wange mukyala Kabulanaka ebusunju maama Amoni era abamu bamuyita maama Amoni abamu bamuyita mama Sheti mama Sharoti ntumiddeko ne mwami Kasibante ebusunju awo nanyini wholesale Kasibante wholesalers ntumiddeko nani ne HM Mitiana SS nasomera mwami Nseyoko Sami ntumiddeko ne HM wano principal Master Kigozi ne Dr. Derek tumiddeko ne bayizi bannange ne boyfriend wange yani laba ono ani olu boyfriend private things wakyama nsindikira oyo okay tuli fena ali ku Salam TV balenyewe ddala ndowooza abaana obalaba bali happy basanyufu baana babuwala kintu bakitambuza Kigudde Wanda evening drive olwayo kyaguddeko wano MTN yanteekamu ensimbi ze nanyini nga teduula oli otya baby Tinti goli otya sebo kyenti baby oli bulungi ndi bulungi nnyo bananke ekwani nze Namwanje Margaret mbayita Namwanje Salma Namwanje nkutumiddeyo sister is here asoma busawo ate gwe wasoma amawulire omumanyi Salma Namwanje muwulira weni byesa masengeke muwulira omuwulira wewulira otya banange kati esaawa eno neewulira bulungi cause kale mu kusooka nadde nti dogenda okugaba omusaayi but my friend yambeereddewo nangamba kale nga ntidde nga mmanyi muli biruma nga mpulira njagala okugaba naye nga muli ntidde ne bamaze binkolako nga kiri fine. Namwanje ki ekyakuwaliriza okusoma obusawo? Ekyampayiza okusoma obusawo kuva mu buto my dream was being a doctor. Kati ngolaba abantu nembera kati ddala ffe nga babeera mu kyalo olaba engeri ensi kati abamu mu bibuga bayinza obutabiraba naye genda olaba mu kyalo teriyo health centers kati n'ogamba lwaki sikikola nze nembera w'ensi nosobola okujjanjaba abantu. Bakuzaalawa? Banzaala Mityana. B'Emityana ewa Joyce baagala. Emityana munda eyo. Eyo munda eyo Ssekanyonyi eyo. Oli we Ssekanyonyi? Miss Subi nkutumidde nnyo nowe Ssekanyonyi abeera munno ali eyo bambi engeri gye yali mu kyalo ennyo. Wajja otya e Kampala? Wajjira ku kiroole ky'amatooke? Ngera womanyi abazadde bwabanga alaba nti omwana we ali determined okubeera kino eno afuba nnyo ddala n'asobola okutuukiriza omwana ky'aba ayagala. Kati bonna ajja okubeera n'onya mu masomero gonna ng'ayagala nnoonyeza essomero eddungi
nesinkana nga ndi wano. Banange neyanziza abaana ab'obuwala bw'oba olaba obulwadde bungi ate era mu bavubuka kakikoyinza obba waayo. Abaana ab'obuwala kyennyinza obbagamba nti beekuume nnyo ddala abakyalina chansi nti omuzadde wo akyasobola Mukama amukuumidde era ng'akyasobola okukuteerako kasimbi ng'osoma. Basome nnyo okukoza okusoma kyekisinga. Kyo kyekisinga ddala. Ebyo simanga biduula simanyanga bikiba byewalire ddala. Biribasanga buli kimu kiri mu maaso nga olwekyo omaze otutuukiriza. Si kubamira nnyo bintu. Saba otumira abantu bo bonna ngende. Ntumirako kitange omwagalwa ambeereddewo ennyo okuva mu buto. Nze ku bya kitange byankoledde sirojja kozimanyi bataata batono abasobola okukola kitange kyankoledde kuva nga ndi we natandikira. Buli kimu yakinkolera. Bataata tebatera kubaako nabye bakolera baana. Batini kale batono abamu bayinza okubeera nabo ng'alinganga kifaananyi. Abalala taatawo ng'alinga ekifaananyi. Gye bali ng'era omwana agamba kitange nze mulabanga kifaananyi. Tubeera nabo nga ye mama we yamubeererawo. Nenze neebaza kitange olw'omutima ogwo nti ffe ffennaffe maama ye tukolera ku bineno byakulya biki naye nga kafiziko taata ffenna yatuyirawo omubiri ekyo nti mwebaliza. Neebazako n'abantu abambeddewo mu lugendo lw'obulamu bwange ddala okutuukiriza ekirooto kyange. N'emikwano gyange abakubeerawo mu bizibu n'obakusome n'ofuna kineeno ne bakubeererawo. Tumira ne boyfriend wo n'owa saaluuni. Si wa saaluuni naye nga gyali naye nga mutumiddeko nnyo. Neyanziza. Muliyo bameka eka babazaala bameka? Sofa tuli 5. Gwe mukulu? Nze muggulanda. Ate ng'omuwala bannaye kati badde nga muwala naye ng'olina okulaga bato bo abalenzi ekifaananyi. Ate bw'obeera omuggulanda oba na bingi ku mutwe. Oyina bingi? Wabagamba bw'obeera omuggulanda n'obwetaamuka eby'emisomo ne bigaana ne bato bo bajja kugamba olaba oyo byaga naffe katukolenga baaba. Naye obeera omuggulanda oba olina olaga bali ekifaananyi. Bambi webale kubeerawo. Neyanziza. Kale ssebo nange. Ole nnyondo za Namwanje omulabye atambudde bw'atyo olwaleero kwabazabaza nti webale nnyo baddala oli ku lutimba lw'emirembe Salam TV program Kigudde Wanda Evening Drive. Nze nagambye nti ntambulidde leero mu basawo abaana basoma obusawo abavubuka abalenzi obalabye abaana b'obuwala obalabye. So ndowooza bwe babanga abaana basazeewo kubeera bwe batyo ebigambo bibatuwadde obiwulidde batuwadde obugambo obulungi bane mbadde sibalabangako bano. Omwana alina kagambye oyinza okubeera n'ekitaawo ng'alinga ekifaananyi ne ngamba bataata mwebeereremu. Nina omusawo akubye ne gawuni bulungi nnyo wano akubye ne gawuni ye bulungi musajja muddugavu muwanvu akoma eri mudinka taata nfune akameeza. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Waani? Amanya gange bampita Desmond. Haleluya. Desmond? Haleluya. Alegu? Haleluya. Desmond haleluya. Ssebo. Jeba. Kale ssebo. Genda bitya? Mpola mpola. Kati oli bwajja nagamba haleluya. Neetaba era kubanga oyitaba obaddamu emme? Bitaba. Ono ye haleluya. Bigenda bitya? Mpola mpola. Bakuzaalawo? Banzaala Fort Poto. Fort Poto oli mutoolo? Yes ssebo. Mutoolo? Yes ssebo. Osiga sente? Sente sisiga. Anti nalaba omutoolo ng'asiga sente yakwata 2,000 n'azisiga mu ttaka. Bwamugambye omusumba yamugamba asiga sente ojja kungula. Nanti kati oyo yabitegeera bulala. Yabitegeera bulala? Yes ssebo. Gw'obitegeera otya? Okusiga sente mu kyaki okusiga sente kwe kuwaayo ebirabo. Kubanga bwagamba okusiga obanga asiga wano then ogenda kungulira mu ggulu. Yasiga mu ttaka alinda amakungula. Mutoolo nkutumidde nnyo wa TikTok. Bigenda bitya? Bulungi ssebo. Kati gw'omutoolo bw'olaba nga bazannyira mu lutoolo lwo owulira otya onyiigaho? Ezo jasi zibeera comedy. Bakola sente. So kati nze of course kiba tekinyiiza. Oli ku TikTok? Yes ssebo. Okyangako buki bw'osuulayo oluusi? Just ebiseera ebisinga nteekayo bu videos, recordinga bu videos ebyaffe abasawo nga bw'obimanyi, osomesaamu ku bantu ebintu bwe bityo. Yes ssebo. Lwaki wayagala kuba musawo?
Obusawo olwasooka tekyali kirooto kyange naye bwe nagenda nga nkula bazadde bange banteekamu nnyo amaanyi okubeera omusawo mu bigambo byabwe height ye nyuma ng'oli mu kooti y'abasawo okitegeera ekintu oli owoomi yesebo so kati nange nageninga moral nengamba lwaki soma obusawo era bwe baŋŋamba okusoma obusawo nakitwala nga kikulu. I came and joined. So wano wakutwala wemeka guno omwaka gwange ndi mwaka ogusembayo mwaka ogwokubiri era ndi mu semester esembayo. biwulira otyo bifiiringa Ebintu mbifiiringa bikwasa just kyetaagisamu okuteekamu amaanyi n'okusoma ennyo okulaba ng'oyisa ebibuuzo. ekintu kye bayita obulwadde okwetoololera mu baana abavubuka abato gwe kiki okyogerako ng'omusawo? Obulwadde nga ffe abavubuka kitukakatako okwekuuma oba okitegeera kitukakatako okwekuuma. If we cannot abstain then we can go on and use other protective measures like condoms ne tukozesa ku kondomu ng'ezo oba kitegeera. Then ekirala obulwadde engeri gye butambulamu ebiseera ebisinga abazadde nabo balina paati gye bataplayinze eri abaana okulaba nga baziyiza obulwadde obwo. Paati kyeyo kakati nze ngenda kutwala nga ku social media like TVs waliwo movies ezibroadcastinga ebyobuseegu. Yes sebo. Kakati movies ezo wabeerawo ekintu kye bayita PG kitegeeza ki mu lulimi lwammwe? Kitegeeza ki mu lwammwe? Nze nganze nkimanyi nga parental guided. Kati movies zibeerako emyaka oba okitegeera movies zibeerako emyaka wegirina okukomebwa okulabibwa nga wekisukawo oba kibanga kyetaagisamu omuzadde abulire omwana oba amugane nti eyo firimu tolina giraba nabwekweka mu bisenge ne bulaba TV. naye kakati engeri y'abazadde gye balinamu ebyokukola bingi tebafuna budde obutuula okubulirira abaana okubalaga ki kye balina okulaba. Abaana ne balaba n'ebitasaanidde ne bawunzika nga bonoonese ebintu babitegedde nga bakyali bato nekireetera akawuka okusaasaana mangu. Banange neyanziza musawo nsaba okkiriza otumira abantu bo bonna. Ntumirako ku taata wange Daisy bya Mukama, ntumirako ku mami wange Rose Kabagadisa yabeera Hoima, ntumirako baganda bange Daisy Brown, ntumirako Daisy White, Rachel Kabaicha oyo naye muganda wange anzirako, ntumirako Dorothy Namara anzirako ogwokubiri mukulu nno ne bato bange abalala bonna mbatumirako. Essebu ba anko bange ba anti Banura Abwoli bonna mbatumiddeko. Kiki siwulidde mu girlfriend? Girlfriend at this moment sina girlfriend Koowa sigamba nti oba nakoowa nkyasoma kati bwe nfokasinga ate ku birala nyinza okuluzinga focus yange ey'okusoma. Yes sebo. Neyanziza Kale sebo. nange anaamufumbirwa ajja kusanga babayita bakikankireke. Oli otya? Ndikiriya neyagala manyi omuzannyo w'omupiira gw'ofaanana e Bungereza baali tebamugamangako. sitolanga kiseera mwetegereza. Are you sure? I'm very sure. Bw'otunuulira Premier League tolamu muzannyo akufaanana. Naye osobola okuŋŋamba Kati ng'oliye namulabidda nti Mo Salah. Okitegeera? kati nzagala kunteeka wa mukulu. Ndamugamba bigenda biti si bibi bitambula birungi nnyo. weeyagala neyagala sina tabu. ofaanana Ngolo Kante owa Chelsea. Era bw'oba ogusambako gulinnyeko ng'omanyi Ngolo Kante. Okitegeera? Muganda wange amagulu gombi gakkola asiga kkono naye gombi gaddyo naye tegasaaka kakoonako. gwani bamuyita Mwanguzi Isaac. Mwanguzi Isaac bitambula bitya? Bintu si bibi sofa. Mwanguzi ow'e Busoga oba ow'Enegindi? Mwanguzi ow'e Buganda. Ow'e Buganda. Wali oloota ki okujja ate osoma obusawo? Kale nze kuva buto nali neegomba obusawo. Ng'obalaba n'obeegomba naye ng'otya eddagala n'empiso. Yali muntu omu ku kyalo. Mwalina omusawo omu? Si twalina omusawo omu, twalina omu naye nga akolanga mobile doctor. Akusanga waka n'akujjanjaba bamuyita musawo Kagala okolala avuga akagaali ne kati yadda ku piki. Musawo Kagala kati musawo piki. Kati musawo piki. Kati nga omulaba nga mwegomba nnyo ng'atera okujja waka n'atujjanjaba ampulira mwegomba kanayi n'ensoma ate mukama nannyamba n'ankwatisaako ebintu nga mbitegeera mwattu.
nga mwebiri nga mwebiri katwe katono ne kakwatanga eŋŋumbi kate katono n'otuso tutono naye muganda wange birina waaka nina waaka wayibunjiraba kati naye nensoma nentuuka nenfuna qualification ezinyingiza obusawo ya kati wano wakalumbawo myaka emeka wano ndi mwaka gusemba Fuluma. semba nfuluma kiriniki wagitegezedda wogenda ogiteeka kiriniki sinnaba bulungi bintu obimanyi omwaka gusembayo tegutera beera mwangwa ente buli kawumba kakkamula ndowooza ne sayizi zikende okogga Nkogga. ng'ebitabo bitwala mubiri ebitabo bitwala stress y'akasente etwala amalira okusoma tetula amagumba anja kuddamu mwaka ogwo njaba na buildings edda bode mukama kasanteramu amaanyi ozadde gye bali muzadde gyali omu luddawa ali mitiyana eyo ova mitiyana nva mitiyana ni mwana wa zaake oli mwana wa zaake so bw'omala okusoma ne bwogenda wali emitiyana zaake n'omugamba nti zaake bwekiba kisobose abavubuka mulwala nnyo gwe ngaasoma obusawo osobola okuba nga olina protection mu mutima gwo abalala olowooza bivudde ku ki kale abavubuka ngenda kwesigama nnyo ku masomero naddala gano ga institutions seeke mwana asova mu secondary oba oli awo nga badde yeekuumye najja mu University wa Institute. Eno waliyo kimulina kibizibu mubanga abalandiroodi mwagala ki? Si bizibu naye eno obulamu bweno buba bwanjawulo nnyo. Omwana wali adde mu kikomera wanagenda be exposed to the environment. Yeetwala teragenda muga nti yingira lecture teragenda muga nti saa zino ogenda beera kostero abamu bapangisa wabweru kati kwegamba semaka namaka kati kwegamba n'afuna the other eager ekino kya data ena ate abasinga eba excitement kati bambi oba oli awo omwana naddala ab'obuwala n'agwa mu kikemo tewali agenda mubuulirira kuba ebiseera ebisinga omwana ayinza okujja eno ku ssomero neetwala nga mukulu nga maama muzadde namugamba nange wekuuma maama neekuuma nekumba naye akabooda oba kitegeera kaleeta amayuni olw'eggulu kaleeta amayuni olw'eggulu ate institute ogimanye olumu osula enjala kati kwegamba oba osuza enjala ne bayita lolekisi ya bbiri so for that case omwana n'agwa mu bikemo oba oli awo ayinza n'oba ekino nga takinako idea naddala abasinga baba innocent nekimutomera butomezi saba okkiriza otumira abantu bonve wano tumirako maama wange omulungi mukyala nawuli addamali sisita wange Mildred mutumirako brother wange Disani gwenzirako niye mutumirako ne bato bange babiri Masi ne Prince mbaagala nnyo ne bannamityana bonna ate girlfriend sababu kwasaganya bibiri nenze neyanzege swaba Mo Salah Liverpool. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi? Naam. Gwani? Hamudu. Yinza okulula Hamudu Muhammad Ali. Nze Hamud Bashima. Hamudu Bashima. Ovaawa? Rwanda. Oli Munyarwanda. Kati waramutse warayi? Waramutse. Omeze ute? Meze neza. Ab'omu rugo? Nabo baraho. Otulidde turaho. Lwaki wava e Rwanda ojja osomera eno? Okuva e Rwanda actually nze natandika navaayo dda nenze ng'ekisinga okundeeta muno mu Uganda kusoma. Obisanze otya ebye Uganda ebitabo n'eri? Kuba nze navaayo nga nkyali muto navaayo nga ndi mu primary kati nze nkulidde ku system nnyo yeeri saagimanyira nnyo. Kyola kati ne bwe byakyankalana bya corona nze nasigala eno side kuba gye namanyira kuba system yeeri yali egenda kunkya obuzibu. Mu bwongo obwo bwali mu busawo oba walaba bulabi n'okoppa? Nze obusawo bwonna nabwegomba dda kale natandika obwegomba nga namuto wange ng'alwala nnyo nga ndaba kale engeri gye bataasamu obulamu bwe neŋŋamba nange nina okutaasa abantu. Nange nenjagala obusawo kati engeri gye bwe nakula ate nentegeera nti mu busawo mubeeramu sections nnyingi nange neŋŋamba mbuyingire. Saba otumire abantu bo bonna mu Lunyarwanda ŋŋende. Ndashaka gusuhuza abayisiraamu bose bari mu gisiibo mbifuriza igisiibo cyiza nkasuhuza n'ababyeyi banjye bari mu Rwanda n'abavandimwe banjye bari mu Rwanda n'abanyeshuri bose biga ubuganga mukomerezeho Imana ijye ibaha imigisha. Amina. Kati oli muvandimwe?
neyanziza tuli ffenna naye baŋŋaamu abavandimu mufuna aba girlfriend nga muli bato gyali tali abale nnyo tuli ffenna nze nanyini nga Tedula nkoze n'ekikayo malu ate ne musinikali Samaria Mbusinje Ibula ffenna bwe tubaddewo kulu bwetyo betambudde olwaleero njagala okwebaza MTN everywhere you go nkujjukize nti oba oyagala okuweereza omuntu wakasente kutopinga apu atolinaako oba kwezirira entono nnyo nyiga star 165*5 yes awo ojja kuba topinga apu MTN bwetyo bweri ate akapya ako nga ka kisiibo kano gwe nyiga sita gwe teekako siringizo 5 siri 1,235 ofune MBs 10 ofune eddakiika 30 oyogere n'abantu bonna bonna kwagaliza akawungeza akalungi bye bye.